Kyagulanyi Center mu Robert Babwani His Excellence olutonyebwa ati mu ggwanga lino Uganda asookedde kukyalirako omukwano gw'abangi mukwano gw'abangi omukulu Honorable Muhamad Ssegirinya ali mu mbeera embi era wali mu ddwaliro ensambya waatyo waatukidde. Tusiimye nnyo kitaffe omukulu Kyagulanyi Center mu Robert Babwani olw'omutima ogwo omulungi gw'olina eri bannayuganda ffenna, olw'omutima ogwo omwagazi gw'olina eri bannayuganda ffenna. Bannange tojjanga okwo, twagala okuswaza abalabe baffe abadde balowooza nti Honorable Ssegirinya Muhamad agenda tulemerera. Mbu Ssegirinya Muhamad agenda tulemerera, tesobola tulemerera. Ono mwana wa ggwanga, mwana mununuzi. Lwawo maama abadde akyalemeddeko ng'agamba Ssegirinya Muhamad tafuluma ggwanga, naye tubasuubiza Ssegirinya Muhamad agenda kufuluma eggwanga. Kano waka Sheikh Umaru obwo obusajja obutemu obwagala okulya abantu. Mukwano gwange tukutegeeza nti embeera ya Ssegirinya egenda kutereera era egenda kuba bulungi. Tulina essuubi nti nga Kyagulanyi Center mu Robert Babwani wagumyewo mu ggwanga n'akyalirako omukwano gwaffe Honorable Muhamad Ssegirinya, buli kimu kigenda kutereera, buli kimu kigenda kuba malidaadi sanda. Ekyo nno munnange kituwa amaanyi, kituwa obuvumu, kituwa tulaga nti waliwo ekyenjawulo ekigenda okuba nga kikolebwa ku bulamu bwa mukwano gwaffe, ku bulamu bwa muganda waffe. Tetunaggwa mu maanyi era tumanyi nti Honorable Ssegirinya Muhamad agenda kubeera bulungi. Ne waliwo wano akasajja akaliko abantu kano akaliko abantu kano kagenze maaso n'okwogerera Ssegirinya mafuukuule. Tetumanyi ani akatuma, tumanyi lwaki kakola bwe kati, naye ngako obumwa bwako bukalaga nti kasezi. Gwatannakamanya kangakulaga akasajja akasezi kaako kagenze nga kugera ebigambo ebitaliiyo, ebigambo ebitakwatagana ne bannayuganda. Tujja tulemerera kulwanira bulamu bwa mukwano gwaffe. Emitwalo ebiri tojja kulaba Sheikh Umaru asasula siringi emitwalo ebiri n'afuna kaadi eno eya white. My lord, bw'afuna kaadi eno eya white n'atuula mu layini, nzija ngoberera kaadi kati eri 13 10 mmeka bwotyo, nzija nvoomu ku omu. Naye olw'obungi bw'abantu waliwo abagagga abajja, waliwo abantu abajja nga bafunamu akasenga tebaagala kujja nga beekwetula mu layini, tebaagala kujja nga baluddewo, baagala kutuuka kudda mu bizinesi zaabwe. Basasula kaadi eno eriko VIP kaadi eneesasula emitwalo 15 gy'osasula. Gwe totuula mu layini kujja nga weekwetula, oyitawo speed n'ojja n'ondaba ne nkusomera edduwa biidhini rahman, Allah n'ayanukula n'ofuna by'oyagala. Nga mbasaba nti olwaleero ngenda kupasa ku lumu. Omukyala yali ava ku mulimu ssaawa emu ey'akawungeezi nnyuse, naye abeera kugulawo emmotoka ateekeyo akasawo ka ssente z'akoze ku olwo n'akasawo mutambulira meekaapu we. Eribbi ne limuva emabega ne limunyakulako obusawo bombiriri ne lidduka. Omukyala yatandikirawo okulaajana n'okulaya enduulu nti bannange munnyambe. Nga bw'omanyi enkola yaffe mu Uganda tudduukirira nnyo enduulu, ate twawula enduulu ey'essanyu ku nduulu ey'ebizibu. Enduulu ey'essanyu ogikuba tokombye mu kibatu, kyokka ate enduulu ey'ebizibu ogikuba okombye mu kibatu nti waalaalaalaalala. Abantu olwawulira enduulu ng'ate erimu okulaajana nti bannange munnyambe, buli omu n'ajja ewaali omukyala amubuuza ogubadde, kyava bagamba nti eribbi linzibye likutte awo. Abantu baatandikirawo okugoberera eribbi we likutte ne baligoba. Eribbi we lyalaba banaatera oddituukako baliremeddeko, kyeriva likyama ku toys owina awo waaliwo amataala. Neriwo omuvubuka akasawo akalimu meekaapu nti muganda wange nkwatiraako nsooke nneeyambe naye mpulira nfa. N'omuvubuka teyakola, n'alikwatirako lisooke lyeyambe. Erivubuka lyamuwa akasawo ka meekaapu ne lisigaza akassente, kyokka ekyewuunyisa teryayingira mukaamugwanyo oba kayita akayo bagiyita lattuliri mu lujunguti. Lyetoloola bwetoloozi nga ddyo lyeyongerayo nakudduka. Kaakati bano abagoba baatuuka ku muvubuka nga n'omukyala kwali, n'alaba omuntu akutte akasawo ke. Jjukira nti omukyala eribbi lyamuva mabega teyeetegereza muntu yamubba, ng'agamba nti wuuyo akasawo kange. Abantu nga bakwata muvubuka batandika kumukuba. Omuvubuka akanya kwewozaako nti bannange omusajja akankwasizza ali omwo mu mulinde.
bagenda okukebera mu latulini zonna oba toilets zonna nga temuli muntu n'omu ne bagamba nti ono atubuzaabuza nga batandika kukuba muvubuka ng'omukyala agamba gano ge gabbi gennyini agatayagalira ddala kukola agatuswama obudde bw'ekiro ne gatubba kana akasawo kange bw'aba agamba si mubbi akajjewa nti bannange omusajja azze n'akankwasa nti alimba ate eriyo omubbi gwe bakwata n'ayogera amazima nti kituufu nze mbadde omubbi alimba musajja wattu nga bamukuba emigga egyamujja mu budde omanyi lwaki yafa kukwata byatamanyi buzito bwabyo kwesembereza byatamanyi buzito bwabyo oli bwagamba nkwatiraako kino sooka weebuuze obuzito bw'ekyo kyakukwasizza okuzzaayo ku mulamwa manyi nandaggamu nsooka kwetoloola nsooka kukusimira lusalosalo nga sinnatuuka ku nsonga ku kinyusi ffenna tukimanyi nti Muhamad Ssegirinya muganda waffe ekimba ekimuli olwaleero ekiri mu musaanyaawo butwa bwe baamukubira mu kkomera ekitalya gye yakulungulula emyaka egikunukkiriza ebiri era teri atakimanyi nti ekimalawo Ssegirinya butwa ne Ssegirinya ennyini akyogera nti okuva lwe bansiba obulamu bwange tebwasigala kyekimu nali musajja anyirira nali musajja alabika obulungi naye kaakati akakono kalinga ka mwana muto nze nankozze nzigwawo bankuba agayiso mu kkomera era mwenna mukimanyi nti Ssegirinya bwe yafuluma ekkomera bwe yagenda si bwe yali bw'omugeraageranya ku munne gwe baamusiba naye Honorable Alani Ssewanyana nti oyinza okugamba ti abantu bakoggera mu makomera era ekkomera naye ate ye Ssewanyana yavaayo akyayina kabiri ekitegeeza nti ono ye baamukuba empiso y'obutwa ng'ali mu kkomera baamukuba akanywa mpola era kali mu kumunywa mpola gavumenti ekiraba nti Ssegirinya yali muganzi nnyo Ssegirinya alina influence ate Ssegirinya agenda ayogera nti bankuba eddagala ly'obutwa oba bankuba empiso erimu obutwa n'abantu ffe tugenda tukyogera nti Ssegirinya baamukuba obutwa ate ffenna tumanyi wano abagaba obutwa Ssegirinya singa obutwa yabulira muzi wooteeri twaligambye kale naye yali mu mikono gya gavumenti mu kitongole kyayo eky'amakomera ng'erina kukuuma mukuume kubanga mu budde obwo yali property yayo omusibe oba property wa kitongole ky'amakomera ekiri wansi wa gavumenti kati gavumenti ekimanyidde ddala bulungi nti ensi egitunuulizza amaaso singa Ssegirinya alemu okusimattuka etandise okuteekateeka Gumalu omufere omusomi w'edduwa Kayingo mbwe Nansana ajja abuzaabuza abantu nti ekiruma Ssegirinya olwaleero dduwa za Gumalu yamusomera edduwa nga bwe tukimanyi ffenna nti edduwa zikola kubanga edduwa ly'eddagala erisinga n'ery'abasawo kakati yo gavumenti eyagala okukozesa ono omufere gweyita omusomi w'edduwa okuba daivatinga ku kiruma Ssegirinya ekituufu nti butwa ebateereddewo second thought nti oba kaamuloga bulozi nga tekasoma na busomiddwa nga kaamuloga bulozi mugijjeko omulaka naye Gumalu naggamba eno wiiki yonna ngikuwadde tomanyi buzito bwa mugugu gwe weetisse nkiddamu Gumalu tomanyi buzito bwa mugugu gwe weetisse gavumenti mbi naye ate mmwe abagiyambako okweyongera okuba embi ate mmwe mubeera babi n'okusinga yo era mubeera balabe baffe n'okusinga gavumenti baakuwaka Ssegirinya olage ensi nti gwakalimu kukabonyabonya gwakalimu kataata gwokalabanga ka Ssegirinya naye tewamanya buzito bwa mugugu gw'oli mu kwetikka oba gw'oyagala kwetikka gusobola okusaanyaawo olubeerera n'obeera ku nsinga olinga omulambo nga n'akayumba eky'obugagga ky'okyasigaza kakyasobola okukoonebwa konna ne kasaanawo singa Ssegirinya oyo afuna ekikyamu ekimutuukako oba singa bijja bibi newe binajjira ku nteekateeka za Allah ow'ekitiibwa nti bali obutwa bwe baamuwa bulemeddwa okujjanjabwa Ssegirinya nakkirira ekaganga olowooza osobola okusigala kyekimu olowooza abantu beegundi bagenda kukutunuulira butunuuliza ab'ekawempe
kababa ab'ennansana kuba Ssegirinya si w'ekawempe wokka n'ennansana y'ensonga lwaki yali kansala w'ekawempe naye ate najjaaju n'omwana wo ow'ennansana Ssegirinya wa Uganda yonna kati tomanyi buzito bwa mugugu gw'oli mu kwetikka era oyagala kukozesa omukisa guno engeri gye wagwa mbu Ssegirinya singa Allah amujjulula abaagala okuloga bajja baabwe abaagala okuloga bakozi bannaabwe ku mirimu abaagala okusaanyawo bantu bannaabwe abaagala okusaanyawo abantu bonna bwe batalina bukkaanya oba kukkaanya mbu bajjeewo oba balugere ate olaba wasobodde okuloga Ssegirinya kati bajja kukozesa nga mu bajjeewo oba balugere obala comeback kyokka ate nga ne gavumenti eyakuwaddeyo kasente diverting naye tomanyi buzito bwa mugugu gw'oli mu kwetikka mbuzi lwefa lwemanyibwa nannyiniyo oleesa akaveera oteekemu enjovu gye bayita Ssegirinya tomanyi buzito bwa mugugu gw'oli mu kwetikka ate olulala oli bwe walaba nga dduka aweekeera n'akugamba nkwatiraako wano nsooke neeyambe oyinza obutamanya nti ogwo omugugu gwakuwadde aguttiddeko omuntu eri nga gwe agenda okuzigwamu weegendereze nnyo mpozi n'ekirala abantu mwenna Wumalu be yali afezeeko abantu mwenna Wumalu be yali afezeeko ennamba yange eri 0773 977 17 gwe weereza buweereza message soka na kigambo Wumalu omufere nja kukitegeera nti oleese kwetikka era oyagala kukozesa omukisa guno engeri gye wagwa mbu Ssegirinya singa Allah amujjulula abaagala okuloga bajja baabwe abaagala okuloga bakozi bannaabwe ku mirimu abaagala okusaanyawo bantu bannaabwe abaagala okusaanyawo abantu bonna bwe batalina bukkaanya oba kukkaanya mbu bajjeewo oba balugere ate olaba wasobodde okuloga Ssegirinya kati bajja kukozesa nga mu bajjeewo oba balugere obala comeback kyokka ate nga ne gavumenti eyakuwaddeyo kasente diverting naye tomanyi buzito bwa mugugu gw'oli mu kwetikka mbuzi lwefa lwemanyibwa nannyiniyo oleesa akaveera oteekemu enjovu gye bayita Ssegirinya tomanyi buzito bwa mugugu gw'oli mu kwetikka ate olulala oli bwe walaba nga dduka aweekeera n'akugamba nkwatiraako wano nsooke neeyambe oyinza obutamanya nti ogwo omugugu gwakuwadde aguttiddeko omuntu eri nga gwe agenda okuzigwamu weegendereze nnyo mpozi n'ekirala abantu mwenna Wumalu be yali afezeeko abantu mwenna Wumalu be yali afezeeko ennamba yange eri 0773 977 17 gwe weereza buweereza message soka na kigambo Wumalu omufere nja kukitegeera nti oleese bwino nja kukitegeera nti onoonya bwenkanya kubanga bw'onaaweereza haayi nnyinza obutagira bwe oba nnyinza obutakuddamu olw'okuba nti ate mba bize ku mirimu emirala kati ennamba eyo 0773 977 17 ng'okekasa Wumalu yali akufezeeko yali akubbyeko yali akabasanyizaako yakulyako ebisiya gates mwenna muweereze message ku nnamba eyo teekako ekigambo nti Wumalu omufere nze ngenda okukuba kakati omuntu akola akajanja n'akolekeza saidi enkambwe mulamuzenga na bukambwe dawa ya moto ni moto abakristo bagamba nti evumbe ly'embisi nakamula lirigenda
kati olinnye gye gava oyonoonye mu luzzi n'oluteekamu feces nga tonnasena gavumenti eyakuwaddeyo kasente diverting naye tomanyi buzito bwa mugugu gw'oli mu kwetikka mbuzi lwefa lwemanyibwa nannyiniyo oleesa akaveera oteekemu enjovu gye bayita Ssegirinya tomanyi buzito bwa mugugu gw'oli mu kwetikka ate olulala oli bwe walaba nga dduka aweekeera n'akugamba nkwatiraako wano nsooke nneeyambe oyinza obutamanyi ku lw'obulamu bwa mukwano gaffe Honorable Muhamad Ssegirinya tugenda kwebaza nnyo omukulu yeekolera etongwa eddoboozi lyagaseeko banange tusiimye nnyo tusiimidde ddala waliwo abantu abalinga abaagala okulya Ssegirinya nga kuliko oyo omusajja yeeyitaani Sheikh Umaru weewumuzeeko tukusaba ofune ku by'okola ofune ku mazzi onyweko ofune ne katebe otuule oleke bannayuganda beesalirewo bannayuganda basabire omuntu waabwe totumalaako mirembe tutwetako bizibu totwetako kwegamba buli kintu kikyamu kyonna tokituleetangako tulabe bulabi twesonyiwe tukyatambuza olugendo tulaba nga ggwanga lyaffe libaako ekyenjawulo ate nga tolowooza nti nno bino bikomye wano nedda ssebo era obulamu bwa mukwano gaffe Ssegirinya Muhamad bwonna ne bubaako ekizibu kye butuuse ojja busasulira kubanga byava mu kamwako era tukyagenda mu maaso n'okugoberera ebigambo bye wayogera naye ng'ate bwe tusaba Mukama kubanga toyinza kwefuula Katonda wano ffenna Katonda ku nsi yatuteekawo nga bagenyi era one time si tujja gyabulira tubigireke ate n'abalala batuuke so tetusobola kuprayizinga nnyo nga Katonda waffe ekyo tekigenda kusoboka tojja tutiisatiisa tojja kumalako bantu mirembe olw'okuba mulowooza nti mulina amaanyi mulowooza nti musobola nnyo era mulowooza nti mmwe ba buli kimu kya ggwanga lyattu Uganda tetugenda bikkiriza ebyo tubigaanye ninga kye tutunuulidde kusabira mukwano gaffe Muhamad Ssegirinya Mukama amusuuse bulungi kumawo tutambule tutambule ate nga twesuubiza nti Ssegirinya Muhamad mu bbanga ttono ajja kubeera bulungi era buli kimu kijja tutambulira ddala bulungi abasezi abaagala omuli aba Sheikh Umaru muswadde nnyo